lwaki balowooza mbu Kyagulanyi alina kuweebwa buweebwa ssente anti gavumenti yebutuma gavumenti yebatuma kati yabulwa omulimu ebbanga lyonna Frank Gashumba jobless yage bamuwadde bilioni 10 buno omulimu gwaliko guno gw'okuvuganya gavumenti biki lwaki baziwadde ye anti yeti yavuganya kati omulabu omusiri omugwako Shira Gashumba akolemye ajja ne mu mpale ku stage nze mbeera ne Shira Gashumba ne simwegaana simuzaalukuka ogamba si wange baganda londa mulonde adi ali proud omwana wa magala Shira Gashumba byakola bw'oyinza omuga nti mwana wo Katonda akawa ekirungi eki tube kyakulabirako eri abaana abato ebintu tubwe bityo Katonda akawa ekirungi eki kye kalina ku nsi mutwe guyiya nnyimba yazeewandikira ekyo sinakikolako lisaaki manyi nkya nnyo okulimba mu interview ekyo tuyinza okubeera nga waliwo ali emabega wange nja kikolako lisaaki yakyuka omulundi gumu mwana oyo Ronald Mayiga yakyukira ddala bange nja kikolako lisaaki so yagambye Kyagulanyize political joker ne akabinja ke konna ako kawalumbe kazibu nnyo ko kagende kakole sajjali ku maaso gaako gaveeyo kakole n'omuntu ke kalina omutwe omubi kabi nnyo ako kasitaani akakasajja ka Ronald Mayiga kabi nnyo kenkana ne sitaani obubi kalidda bu standard tekamatira kankwe kaggulu kalina omutima omubi kabi nnyo gabwokalaba ne bekagana kugajja Kyagulanyi Ssentamu atunda ta tiketi ye talina ne waasobolera akakasajja kekajja kazungira owa Kyagulanyi akakasajja sooka kakodde okukamala tekavaako ssente yaako olabako kenyinyi kekubako enjawulo kanyirira Ronald Mayiga akakasiwufu nga kamuje tagaba kakodde okukamala kasiwufu nga lwo omukazi nakwawo ennaku ezo yayawule nemba naye nga yamugabira ebizimba ngani ebigaba nga Ronald Mayiga yawawula omukazi oba akendi oba kiki oba apartment omukazi naziremera mpozi nga kewola nnyo kabamanerenda mpozi nga kali kazisinze kewozi kantu katambulira nnyo mu mabanja era ko obulamu bwako era kakubako n'oluyimba nti ne Umar Katenda akyamanja omuntu wakwewola yagambye nti mu 2010 era agala kwesimbawo era ng'agenda Gomba naye Kyagulanyi Ssentamu oba bwakalabye akatambyako nakalabye n'akakasajja kalalu Ronald Mayiga kaliko bambi ekikyamu obulalu butya bwenyini kalina ebizibu yagenda awamami Museveni teyamumalira tasobola kalina ebizibu bambi kalina ebizibu oba kati kawungamu n'okuwungamu kayinza okuba kati nga zaavaako akasajja ako kazibu nnyo tekakkuta ako akasajja n'ettaka kagenda kululuma tekagenda kukkuta tekalikutira mu ntaana tekagenda kukkuta bw'obadde okimanyi nti ako akasajja kekatabula ne Eagles Ronald Mayiga atya kajjanga ebigambo eno ne kabizza eno ne kabizza eno okukakana nga Eagles etabuse ngeweddewo era mwe mwava n'obuyimba twakutegedde olwa misaaki baluyimba bonna nako ne bakateekamu nga bayimba ku ye kazibu nnyo akakasajja kalidda bu standard tekamatira kankwe kaggulu kalina omutima omubi kabi nnyo gabwokalaba ne bekagana kugajja Kyagulanyi Ssentamu atunda ta tiketi ye talina ne waasobolera akakasajja kekajja kazungira owa Kyagulanyi akakasajja sooka kakodde okukamala tekavaako ssente yaako olabako kenyinyi kekubako enjawulo kanyirira Ronald Mayiga akakasiwufu nga kamuje
kakodo kamala kasiiwuufu nga lwo omukazi ennaku ezo bwe yawole nemba naye nga yamugabira ebizimba ng'ani ebigaba nga onadimanji awawula omukazi oba akredi oba kiki oba apartment omukazi n'aziremera mpozi nga keewola nnyo kabamanerenda mpozi nga kali kazisinze keewozi kantu katambulira nnyo mu mabanja era ko obulamu bwako era kakubako n'oluyimba nti ne Wuma Lukatenda atya manja muntu wakwewola yagambye nti mu 2010 era agala kwesimbawo era ng'agenda Gomba naye Kyagulanyi Ssentamu akwata tikiti yagitunda ndowooza yagiguza Saazi Godfrey kwa Saazi yali MP w'Egomba katukalaba akasajja kasiruka bwabwa bwe kajja mu Nuupu kaali kakajja ne tukaniriza mu bitiibwa dakiika emu ne kagenda kakunama nedda ebyomuziibireke kagenda ne kayimbiraho na Revolution n'akabiri ekibuga ku mitwalo aga ffenna ne tukwata ku mutwe yavuga weemeeka otuuka ekibuga simanyi aka kasajja ka layisi kaggulu emalaga okuva wana otuuka ekibuga saa 2 era oba 2 anedda ekibuga si sente nyingi nnyo ebiseera ebinyoza nga n'omusanvu gukutuusa wano nga wakave wa Mikka n'oyingira n'ogenda ebusunju lwamata akateera kibuga buli kibuga ewamma 15 15 mingi ogenda n'okudda oyidde mingi nagala n'ayimba ewanankabiro tuli mu swagolo swaga ekutta omuliro nga Nankabirwa ate na NUP inawo Nakimwero Kaya Kavuma nekakola double standard NUP neyesika era naye ono yani kati bwamala okwesika ne bakayita omanyi NUP eteekawo exercise y'ebibuuzo ebiki ne kagaana okujja mubanagala okwesimbawo tekajja ate Saazi najja ne baddamu ne bakayita ne kagaana okujja nti kabadde busy nga kabuzaabuza bwe kati Saazi n'afuna tiketi from nowhere. Kati lwaki agamba mu Saazi bamuguza tiketi ye ati kati obwo busajja gavumenti yabugula kati bajja ne baga kati bali ku ki mugende mwogere kino be bakulemberamu diversion obusajja gavumenti yabugula aka kasajja kabi newulaba kabulirayo obuuso buno kalinganga kalingiza nyina waako ne kaziba obuuso ne bekalaba obuuso bwagwa mu nkompe aka kasajja kabi nnyo kalona ali mayingi kabi nga bwokalaba tuva kagana okejja ate waliwo akatambi kendaba nga akomyewo ku Nuupu mbu kwetonda sizze kusaba kaadi saagala sikenda kwesimbawo wantu wonna naye njagala kumanya tuli kuki tuli kumulamwaki era bekakomawo abala ne bakavuma aba ne bakagamba mukaleke era ne kaddayo awo bwe kaddayo n'obusungu wulidde kwe kuba oluyimba nti muzeeyi akalulu kako muzeeyi nti kubanga abaana ba Nuupu bakavumye nnyo bwe bakuvuma Bobi Wine yakuvuma ate dirwayimba muzeeyi byaganye awo nga kali mu Nuupu kiza kantu kakyuse kayatu munafiku kivuga kagano gejja Katonda yakamma amazina nebikaba kayimbidde ebbanga kagira bukizibwe kati kwagamba byaganye muzeeyi abantu baganye bizeemu ebyaliwo bizeemu ntambuza enjiriyo naye abantu baganye abantu basabye kabeerondera omuntu tubagala olwo ali mu Nuupu era akomye ogwokusatu kazunga nga Mizozi ebyo byonna byaliwo mu space ya myaka emeka kubanga bitwogeramu tuli mu kaluka 2021 ebyo byonna bibadde mu 2021 nga kazunga ako akasajja bwe katyo talina mugongo kabi nnyo kayatu munafiki kugambye aka kasajja ke kayabuluza ne Eagles senga Eagles y'amaanyi nnyo ke kagikuba ekiku ne kalina music
music kukadde kamulina ne Katonda yakamme yakaweekwe kalina omutima omubi kaggulu kamululu kankwe akakasanyusa kikalina ekiyo kyokka okujjako music naye asobodde atya okubeerawo mu Uganda ebbanga eryo lyonna Katonda abonereza omuntu ogamba abatemu tebaliimu ababbi tebaliimu olwo nabbi naga nti nze Kasanga Museveni abeerewo ndi mukubba Kasanga Museveni abeerewo Kasanga Museveni abeerewo ndi mukutemula Katonda akunamye n'akubeera bwe kati naka kasajja kabi kalona di mayinja so kati ajja mu NUP ng'ekigendwa kye kyakimwese tiketi ate ne fact akasajja bali bakasinyisina Kabega kakolako n'ekibiina oyogeramu ku kibiina nzijukira kakolako ekibiina ng'era bakawadde ssente gavumenti nti ekibiina kyo kya mwoyo gwa ggwanga kawandisa ku kibiina ne kakola ekibiina era ne kikadibako mujjukira nga mu biseera nga tiketi yamaze okugaana ne kakola ekibiina kayita buli muntu yonna kagaze omuntu eggwanga kakole mpakya kayita bannabyabufuzi bonna ne kewandisa n'ekibiina kadibwa nakyo ate ddi lwe namulaba azunga ng'agenda anywa enjaga ku street mbu simanyi abuulirira abavubuka kuvamu ng'agenda gabagaba t-shirt za NRM eza Museveni awo nga kamaze okukola ekibiina kikadibyeko bwe kasesema bwe kadde ate ne kadde mu movement akakasajja kabi ate zikulunga kakyaye n'essimu yako nagijje mu simu yange obadde ogiina abadde musajjawo kabadde kantukula naye nga simanyi sitaani essimu yako ebadde 772 880 880 wadde wagikwata 772 880 880 yebadde namba ya obadde ogira na mutwe wagisangudde nagigyemu nejuzi kampako ku guest 2 kategeke ekivulu mu Serena oba kakiyita katya kafuna abantu baali bangi ne bafika n'okufika yakuwa tiketi ojje eyampa guest 2 free of charge nenzevuma nekyazintwaza ekibiina kyekino baali bakiyita has often changed the political line in 2020 people joined the national platform initially joined the People Power movement before publicly performing for and aligning with the NRM. Recently, Mayinja reported the feeling of interest in protesting. Yali agala kuvuganya Machinde West Munga MP. Bakitanga kimanyi democratic nayo kyali mu democratic. So bado bazenga akyukakyuka ngo kabinya kakasajja kalona ndi mayinja ne bulabo obuso bwabulira mungu obwakapa oba kalingiza mama wako nga kato ne kaziwa obuso ulidde kabinya kakasajja kasitani Ronald Mayinja di sebo nange namba yako y'omusajja onjina ogambe namba ki eri 772 880 880 wajikwata njina nange ate okumanya kakodo nnyo okuba essimu egi ne kagikwata kabanga kagikutte mu bbanga ate obwo babukodo oyaba muntu mwangu omuntu omukodo avugira mangu essimu badeze ndowooza tateyo ye muntu omwangu okubira essimu omuntu omugabi alwawo okwata essimu amanya okwegamba essimu mweyo mmeka leero nga nagabye nnyo ssente oba mweyo 10 nekutukako naddamu n'alowooza kimbwa mweyo mmeka naye olabira nga omuntu omukodo ennyo essimu evuga ekideeki n'agibaka kati todanga kusenza Ronald Mayinja nga nzisangawo ng'ate musajjawo kabi nnyo nze okujjako okumpa zigesiti nyesiryanga kwata nyesinja 10 mu bulamu bwako tozaagala oba yatazikwata nga zikuwa
nakamanya nga kakodonzo manyi simanyi kusabiriza era nze akakasajja ekintu kyenkajjeeko nkajjeeko gesi kyemirundi ng'etaano naye sikasabanga ku ssente nze teri kintu kinnuma kusaba ssente n'ozinnyima kimpisa bubi njagala nnyo nsabe ssente ozimpe bw'osaba omuntu amuwe afune so mu mbeera yemu agamba Kyagulanyi Ssentamu mbu yamutuuza 2021 ng'atuuse mbu namugamba tojja kugwa pulezidenti mbu jangu ku bwa Lord Mayor kwaga amagezi nga kagajja wako katisiraani kalina amagezi wekatyo ye katyo omutuuza ngaani mu byobufuzi ali ki Donald Mayinja mu Uganda mu byobufuzi oli ki boya bayisa ba political jokers wakati ye political failure tekategera tekalina magezi kukikyovula obusobwako bwabulira muli kalabika kalingiza mama wako katonda nakawa ekibonerezo Donald Mayira asobola kubaako ensonga zagamba Kyagulanyi nga ziri wakuki talina kati ngayo idea gyali amuwadde ng'agiwaani soka kuvuganya ba Lord Mayor tujja olugwawo kakulimba kati kakulimba nga kakimuwangaani Donald Mayinja mu byobufuzi aliyo ngaani futusoja w'NRM mpozi futusoja w'NRM kayinze Donald Mayinja ayinza okumbulira ebyobufuzi asobola okugaidinga talina okujjako okungagi osuna bwokyendongo kuwandika luyimba bana bali baliko kumanyira buli muntu beera mu kyewakugukamu mbu yagamba Kyagulanyi ng'amugamba ngaani bw'oba ozeega Lord Mayor ujja sigala ng'oyimba ate ng'oli ne mu bantu mbukati wali eri abantu tubawuddisa omulundi gumu ojja ogambe njagala ba pulezidenti bantu bajja kukulonda kubanga lwaki kali wanyina waako kaligenzere kabi wanyina waako oba kaagala nnyo akasajja gwe kankwe kabi kazibu kamululu naye statement yo wagiwulidde eya ngenda okuganya kwa Lord Mayor nagiwulidde nembijjako zomanyi data wange mukuumanga wa kitiibwa mukuumanga golo tamalagala wala nze nakuna ebintu bimpitako nina bwe sibikula era senga bannayuganda baali bakekereza data nganzi senga tebakaba na data kyogamba bw'oba otambulasambula nosanga olina abantu boyitako nze ne bwe sibikula ngaani kati nze nyiza okubikula bebekulu ng'obadde otambula ku TikTok nosanga katambi bebekulu alina kyayuga tobeerawo wallahi lillahi tallahi ndi mu kisiibo wallahi lillahi tallahi sibikula bebekulu sibikula full figure zina abantu besibikula towuliriza byebalina message nina mugoma nti oyo musiru mugwagwa tejja kyasobola kuvaamu bebekulu musiru ate omuyita muki nabanga omusajja ategeera gwe omuntu atamanyi kitaawe atamanyi muganda we atamanyi nnyina ali awo ku nsi bw'ati atamanyi nti ne vesiti ekoma mu kinaabiro ekoma mu ddiiro n'ogireeta olina vesiti n'ogiyimbiramu abantu oli naye abamuntu myaka 6 nze atanzijjanja bitombikuza bwali yange era senga bannayuganda bayiga zina abantu besibikula nga ngenda ku mukutu nga mbikola bebekulu mbikola fulufiga ngasanga kakasajja nga kabikula Lwali Mayinja omusanze kali ku TikTok live nga mbikola kakasajja kaso sibambi kwali asomesa amateeka oyo hayatu munafiki azimbye akabuto kamunyi nga ngene bizibu byerere nga mbikola sibambi zina abantu besibikula ze omuntu ne bwaba wa movement nagwe mbikola kati ze movement bwesanga onalebojje musikinobe mubikula omuliriza Ruth Nakabirwa mubikula Rose Namayanja mubikula naye ate n'omwogezi wa movement si mubikula Rogers Mulindwa musajja mugezi ne movement yamusirwala yafuka kintuntu Mulindwa si mubikula muyitako muyite Dombo si mubikula Emmanuel Dombo si mubikula Dr. Tango Doi ow'ebyokulonda oyo naye yayonooneka ate eyo nyinza omubikulako olw'obuyivu amagezi ekuba nsinga amagezi musajja muyivu neze abantu besibikula era senga abantu banayiga okukekereza mwaba nisereka omulaba sisobola
bwoba olida kuwa oli ku live ngo Muhammad Sireko yali kati Muhammad Sireko ngambe ki ekisooka nsanze mu byobufuzi ekyokubiri Hayato munafiki ekyokusatu munaddiiru ekyokuna nze awasa nnyo ate ku musango ki obusobozi wabaabu ina ngasiba wowe Kurani yamuta ekkiriza bana yabayitako ddabana namwana nyuda parliament we kati abantu baffe bayige zino omuntu gwe sibikkula si mujye ekibeera ku intaneti ekibikkule mujja kaaba obwavu nga mumuwesizza ako weyavuwaza akanemazeko olunaku yakamalako saawa jasisatu nabwe sibikkula zatanzijanjabe tombikkuza bwalyange bw'osanga Sheikh Mubajje mufti Mubajje ng'aliko message gyayisaawo sisobola alangirira Idi sisobola nze nga mbikula Mubajje alangirira Idi wallahi billahi tallahi sobola kubikula Mubajje awo datawo omujjako ne webaka nti Mubajje obubaka bw'obusiraamu obubaka bw'ekisiimu agenda kukola message Mubajje agenda kwogerakira abasiraamu nga nze mbikula Mubajje Mubajje ne munne gugwa ekyo twabanga nakyo mu takisi kyabba abantu kibatwala Makka kyakola ekibiina kye ekitwala abantu e Makka ekyo kikabbira kimanyi bulungi nnyo tubadde nakyo mu takisi kibbi kigwagwa nga nze mbikula gugwa nga nze mbikuleeta ekisiru kikabbira siseeka siseeka yeeyita bwezi siseeka kale ambasada wa Uganda oyo abeera His Excellency Mulamba akiikira Uganda mu wagi yasanga nga baagabyeyo olidde yasanga nga baagabyeyo eryakomyeko Kampala era nkubiriza abantu baffe bw'omanyi omuntu tomuwagira tomubikkula okuggyako nga mugezi nnyo nga tango doyi wadde ali mu movement ne musajja mugezi muyivu ne mulekenga kubikkula buli temusanze ku TikTok mmalako data mwabwerere ojja kunyigira bwerere so mayinja bw'omusanga ng'aliko byayogera sibikkula mayinja nze nkamanyi mbadde nako ebbanga lyonna bw'osanga Natasha nga yalina byayogera muwala wa Museveni mubikkula Natasha ne Patience ne Diana bawala ba Museveni mbabikkula sebalina mutawaana ate gino muwozi bawala ba Museveni mbabikkula balaba Museveni mbabikola nembalaba era nempuliriza message kibadde boogera kale munji ya Museveni nobikulabu baani nolaba Natasha Diana Patience mbabikula ne Mwami Museveni mubikula naye omulaba ne mu COVID bwemulabanga Mwami Museveni lwaki mubikula Mwami Museveni wadde atusse wadde atusibye wadde atwavuwaza ne musajja mugezi toyinza fuga abantu bano myaka ng'oli musiru Mwami Museveni musajja mugezi era siita ku vidiyo ya Mwami Museveni mbiraba nnyo kati lwaki tolaba bano baagula nze abantu nze kiringanga n'ekirala nze kiringanga nemmanya nti omwana takkiriza simukwano nze sigezesa omwana atakkiriza tomukwano mala kulaba nti ajja kukkiriza nze teri kintu kinnuma kwana mukazi n'agaana wali okwanyako omukazi n'agaana nali mbakwanyeko experience eyo yali etya mbinyo sigyagala nze kiringanga n'ekirala siramuza nti engatte eyitawo ntawanya omutembeeyi ekyo ekigatta ekyo kirungi kimba wakirina nga sina ssente siramuza naye kati ku kyomuwala ono omanya otya nti anaagaana ebimutulisikinga kamutomere ekisooka okutembula omuwala yenna ndabikayo abawala baagala nnyo omuntu alabika obulungi ekyokubiri kuteekamu kati watasobole kuteeka wesisobole siteekawo
era bwe mmanya nti ono high class simulumba simala malusu gange ogamba oyo si wanga ate bwagamba nti teekamu tujja kulaba ndiro ng'oteekamu tunaalaba mu maaso until when wanalaba nti otaddemu ekimala mbeerako ne percentage kwokoma kwenkoma ati obuyambi bwenkuwadde bumala sigamba nti bumala nze mbeerako percentage bwemmanya nti njagala muteekamu kote miliyoni ebasentwala 25 nemma nti nsirisi bodde okuba nti ndi bize nkola nnyo ndi bize ndi mu byabufuzi nawe wamala amaanyi naye nkuleka nawe notandika okunyoonya tolaganga mukazi yenna nti oli idol ne bwobanga tolina mulimu tolaganga nze juzi nakyayo omukazi abamama abange banampulira obu nookasalamu kayinza okundeetera obuzibu nga ntuuka nkwano omuwala saawa emu nga ambuuza good morning nga muddamu saawa 3 dadi onywedde ku kyayi saawa 5 obudde obulabu butya saawa 7 have you getting lunch saawa 8 ekikome nga kiyitiridde saawa 9 ekisibu wali mu kisiibu ogamba kingozirise nnyo saawa 10 kati oliriddawa paka namugane mugati munne ebyo byali byadda sijja kusobola edda abantu bakolanga ebintu ebyo nga gwe bakwanye talina mulimu nakwanye talina mulimu nga mwenna muli idol ngakuweereza message okuva ku machapaka nga mwenna temulina mirimu mwenna muli bajobulesi nensi kukola sina budde bwa simu nze mbadde nkolako mu KCC gwamanye amasimu genfuna olunaku waliwo abakunenya waliwo abakuvuma lwaki ebikozi byo tebyatwadde kasasiro abakozi mbasasudde emyezi tebakima kasasiro olina akuvuma nakusensebula namuga munenze gwovuma nti nze ndi okulagira emmotoka ejja kupiikingeko kasasiro nze nina n'obuyinza obukyusa omukozi ku ddakiika eno niwemba sirina mmotoka nina eyange kyovulaba nagula mpanvu nina vistadeo eba ne buutu nagigula ngimanyi nkyene emmotoka kubanga nze nebwensanga kasasiro mupakira mu mmotoka eyange nensanga emmotoka ya KCC neŋŋamba looda muggyeko muteeke mweri ndi mukulu sebo nsanga eyannabugabo nenjiyimiriza neŋŋamba abakozi mugye kasasiro mumuteeke muli kasasiro takkirizibwa okuteeka mu mmotoka ndala yonna guba musango era bwe tumukusanga mu mmotoka endala yonna ikiza n'ofensi 8 kyo oba emyezi 8 obadde omutwalawa kati gwomutika muyo totya nze kasasiro ate nange bwe mutwala funa emmotoka ya nabugabo oba eya KCC ye wonna wengisanga sumaama muggyemu kasasiro ono mumuteeke muli mugende so mumbeera eyo ate ompadde ebyama bingi naye okuddayo ku Ronald Mayinja tasobola kugamba kyagulanyi kyakola tasobola talina kyasobola mugamba Ronald Mayinja talina kyasobola kugamba kyagulanyi mbuvuganya ku balodi ng'amugamba nyiwe kikapasite kubangani ataawo kuba Ronald okugjako okuyimba yali akulembeddewa nga yali aganye n'okuwasa bamuwasisa lwapaka ekibi Eagles yamuwasisa lwapaka ng'aganye okuwasa simanyi myaka era mukulu Ronald Mayinja mukulu agenda nga 65 basajja bakulu so waliwo ekyama ekirala ekiri mabega wogamba kyagwenta okuvuganya President Museveni olwokuba yali ayagala President Museveni kati ayagala Kyagulanyi amuvuganye ate n'ekirala kumanyiira Ronald Mayinja tolina kyoli mu byobufuzi tolina guidance yonna gyesobola kuwabula Mayinja nga bwewawabula ani ye gwoli ki mu byobufuzi
gwetegeera ndongo oyo Ronald Mayinja wadde nze sikaagala kabi kazibu naye kalina ennyimba zaako ziwooma music we mulungi music we mulungi ekyo Katonda kiyakawa era omuwuliriza n'onyumirwa akati namuzize tokyawulira badde nzirina ne mugonda zigyemu awo nazire namba yetu wagisango zikasanku kyawa anyemba zeza kale yanjagala nnyo yaliona simanyi obubi mbadde ndwagala nnyo naye kale siyo girina kale n'olulala lwakubiriza abantu bagende mu kyalo nga bukyali mudde mu kyalo nga bukyali litwala bingi naye omwana oyo yakiwuka kiki ekyamutengula alina we yakwatira ku mitima gy'abantu ng'ayimba ennyimba ezo eza struggle tuli ku bunkenke Uganda bagitunda Afrika omubbi bbira ddala nawe bujja kukyenkya bakubbe naawe akasajja kabi Katonda akawa ekirungi eki tube kyakulabirako eri abaana abato ebintu tubwe bityo Katonda akawa ekirungi eki kyekalina ku nsi mutwe gweyiya nnyimba yazeewandikira ekyo sinakikolako lisaaki manyi nkya nnyo okulimba mu interview ekyo tuyinza kubeera nga waliwo ali emabega wa nja kikolako lisaaki yakyuka omulundi gumu mwana oyo Ronald Mayinja yakyukira ddala bange nja kikolako lisaaki so yagambye kyagulanyize political joka ne akabinja ke konna ako kawalumbe kazibu nnyo ko kagende kakole sajjali ku maaso gaako gaveeyo kakole n'omuntu ke kalina omutwe omubi kabi nnyo ako kasitaani aka kasajja ka Ronald Mayinja kabi nnyo kekana ne sitaani obubi kabi nnyo nga bw'okalaba tuvula obusobola bwakulya mulinga bwagwa mu ntonke olidde kabi nnyo ako kawambwa mubi kweyo levo kabi kazibu nnyo nzege ennyimba zonna nasanguddeko n'essimu yako nengisangulamu kagamba Ronald Mayinja wamugye mu bibyo era kasajja gwe ne bwonsanga nga tombuuzanga ale wakubirako nalwo kiddiirwa ekiyiseemu ani Mwami Museveni abayita abaagala ng'ako kankubira ng'akutwala Mwami Museveni kukolayo ki Museveni abayita walwozi ne bibatamanyiriramu kati nze Ronald Mayinja tosobola kuntwala wa Museveni nze mu kintu kyennamu experience neematira weragamu neeragamu nzibuuza be mbadde nabo nze kati bwontwala wa Museveni kitegeeza twenkana naawe ebyobufuzi oba mbikusinga ne tonkulembera ali wansi otakutwala tantwala wa Museveni nze nina ebizibu nze ne bwe mba ngenda ku lugendo gwe mmanyi nti tokakasa mmotoka nkusinga experience tonvuga tobalaga nze neepanka nenkuba nti gwakayiga emmotoka mwaka gumu ebiri nze ngatula ku steeringi ng'otula wali ng'avuga nga nvuga oba mu takisi ne takisi mala kubuuza nengenda ku sente nkya gonja avuga namba ki nkiye ekyabula nengirinda owekakasa badde njagala bwe twenkana experience oba nsingako naye wakayiga wakava ku kijji nga nze ntula mu motoka yo nze ne mukyaba yavuganga emmotoka mukyaba yagula emmotoka mukyaba Isaac era ng'akimanyi ne muga mukyaba tonatuuka kunvuga kati bwabeeranga ng'omusinkanye nga mukola mutya nga ate ng'emmotoka yiye ne muga mpa ebisumuluzo era mukyaba nakkiriza nina abatanvuga se nga gwe alina ovuga paka woonoko mukyaba Isaac experience alina yabyabufuzi si yabaddereeva kali ng'omuvuga paka gwogona oviira ne mmuwa emmotoka ye nze mala gamanyiirwa ate onyumidde nze mukyaba mugwe mubuuze mukyaba alina we yabeera n'emmotoka nga nze sirina naye nga mukyaba nebituka okugenda mu tawuni ng'akimanyi era olutuuka ng'avaayo ng'ampa ebisumuluzo nemwe mukyaba tonnatuuka kunvuga senga nfuna accident mbyogera ntya nti mutyaba yabadde avuga basooka kubuuza bafudde ani abadde avuga mutyaba Isaac nga banvume omulambo baguvume ekisima mukyamu sinya driver yawadde atya kinyozi ne bwaba nannyini zetondyoga nze tondyoga
tonafuya don't degrade myself tonzikakkanya to degrade myself zate mukyala wange ye ate ye takiriza kumvuga kati nze nani mukyala wange namugamba wevuga wekka nasamu baana abaana samu obo batatta baana bo naye gwe siri era bwe tuba tulina gye tugenda nze nvuga bw'oba oyagala mwevuge n'alinya takisi nze nange nze muvuga naye ate nze yeya yakisalawo nze wabaali nabo bezi wampiikinga era nze ndaba abambi nnyo bawa abakyala nze laavu eyange ngikolere ku bulamu bwange ku kyakayiga ku kinyoozi godde ku whatsapp yakuvuga yakuvuge nze era buli wenvuga oyagala emmotoka okuvuga nsamu olugendo oba ogendawo mu mugende oba ogimalawo naafuna endala naye newaba nkimye bukimi nga nze oba badde siri naye nga tugenda tewajjangu nkimeko wano bawali era olumpukako bwe papa ng'akyuka avaayo nange ye moto yange gadde wali ku moto ye moto yange nze simutanvuga mbadde ne mukyala wange Farida nga Farida ongamba tugendamu gundi badde bamuzaala kalungu eyo nze Farida nvuge nze ku WhatsApp oba oyagala genda kulaga beewammwe yiyo teekamu abaana bo naye gwe togenda kyova olaba nina n'emmotoka bbiri nabbiri nasatu anti bw'ozoogere nnyo abantu bajja kutya abantu bajja kunyiiga naye nga banyiigira abantu banyiiga abantu bo balowooza bw'oba owakanya gavumenti oteeka okuba omubiri gabire bw'oba owakanya gavumenti oteeka okuba nga tosobola kusalako nviiri bw'oba owakanya gavumenti tosalako na birevu bw'oba owakanya gavumenti olina kubeera mu mbeera mbi kyova olaba nze sibeera na mmotoka emu eno begana ng'ojjayo nze mama abaana bagenda n'eri nga nzira mukange kwamanyi olina emmoloka ssatu jowadozi pakinzawo zikutunulira naye nga temuli mafuta kyova nze sibeera na mmotoka emu era nze nyinza okubeera n'emmotoka emu nebeera mu bondi nga nganyo gimalayo paka lyonfuna eyokubiri lwa bizibu ng'ebyo mama abaana nkaya omanye abakazi baganya ogenda nga bevuga ku kyalo ng'ogenda ovuga nze obufumbo tebwamusala naye ng'ogenda ovuga nze sigituulamu onyumidde nti mutyabayiza akatakuvuga nze abeere luba kyoya tanvuga bonna nze ne basooka mu mmotoka nze twakuba amasimu nga bwetabamanyi na mmotoka ne luba kyoya tanvuga ate makolo yakajja naye tanvuga nga nze tula mmotoka nga mu makolo anvuga tannatuuka kunvuga makolo naye akimanyi era bamanyi kyaka akasajja kayisima tokaleetakoabo basajja bonabona okwesinya waabwe nze nakeera emmotoka nze nakeera ebintu bibiri ku nsi nakeera ebyobufuzi nakeera ewa driver buli kanya akali mu Kampala nkamanyi buli stage eri mu Kampala ngimanyi buli kiko ekiri mu Kampala nkimanyi kati luba kyoya twanvuga mukyabayiza katanvuga Haji Makolo Kavuma tanvuga Shehe Mugenyi asooka tanvuga Seremba Isaac Seremba Jime kyakayiga Seremba ng'avuga Seremba Jime tamuyo gwagwanga ng'avuga nze naba kimanyi mwegoga gatanvuga bwamusanga muyiye yavamu wano omuntu gwenyinza okukkiriza ogezaako okunvuga civilian major umali w'ebugolobi akaludde mu special aludde mmoloka ate era nako nze nakasooka nze nkuvuga tonvuga naawe nze ndandika ovuga emmoloka 2016 kati wulira byanyumya 2016 tonatuuka naye kunvuga 2016 sikuvuga nze natandika okuvuga emmotoka mu 1989 nga ndi mu senior kololo high nze emmotoka eyenemye n'okusoma senga nina diguli nakeera emmotoka nga n'abatrafiki tulina akaana akatusumbuwa bakawa emmotoka wano wegenda obuuza abavuzi ba special mu paaka enkadde nakeera emmotoka naye nange onzalayiddemu emyaka mwenda sikuvuga ojja kumala kuweza 10 myaka 9 sikuvuga
nze mukyaba Isaac is my best friend nenda kuvuga Lubakyoya is my best friend netanvuga tanatoka kumvuga ayize motoka ngumutumira bwati Shehe Mugenyi asooka is my best friend tanvuga era bakimanyi aji makolo kavuma oli mukwano gwa ne tunatoka kumvuga naye akimanyi bwa mutuka nga mwena je mulaga yajivamu yadda ku mutto gulyo kebere yi yajivamu era bamanyi era nze ojja tulina dije tulaga n'ogalira unga nkuleka ate boda zoboda obukira bubokezi boda nazo mala kwetereza nina benkubira nze kuba nayo noneka nyinza okuba nga ngenda Ntebe nenkubira boda okuva ku munaku egyentwala Entebbe sibaga kubira boda kati olugezigezi malala nakwekuuma omuntu yekka nga gavumenti enabakukuuma polisi tenabakukuuma esooka kuggulu abantu abasinga tetwogera bubi naye bafuna accident maalo gaabwe kakati mu mbeera emu nga tukyali ku Ronald Mayenja ne byabadde awandawanda awo ndabyeko ne Frank Gashumba nga naye awanda mukyagula ensende bamuwadde biliyoni 10 kati akakasajja kalina ebizibu ebi nako kansanga mu byabufuzi ekajja kanyoonya kaagana okufuna omulimu tekalina mulimu ate ekirala amagezi gonna nga tunakumanyira Kyagulanyi genda ogawe Shira Gashumba ulidi ayagana okufuna obufumbo gwe bakunyiza wena basezaala bukyenda ulidi soko Shira Gashumba yakulema buli asanga yatwala ngogawa Kyagulanyi omusajja kyovanze vuma abantu bagamba kisima muvumi kati Gashumba gukeni twina mulimu waze kana kabandi nokawasa ngo lijobulesi ulidi gwe Shira Gashumba nge bakakuwasiza wanyiga letu wasiza mukulu munno makulu bamugana oba bamugana kati akakasajja katisirani kajobulesi tekaina mulimu Kwezo kwa nga tena mulimu nokola office yesinga okunyirira nenga temuli mulimu tena mulimu gwakola nze semmanyi mvuze special mvuze taxi nkoze saluni lwaki balowooza mu Kyagulanyi alina kuweebwa buweebwa sente ati gavumenti ye batuma kati yabulwa omulimu ebbanga lyonna Frank Gashumba jobulesi yage bamuwadde biliyoni 10 buno omulimu gwaliko guno gw'okuvuganya gavumenti biki lwaki baziwadde ye anti yeti yavuganya kati omulabu musiru omugwagwa Shira Gashumba akolemye ajja ne mumpale ku stage nze mbeera ne Shira Gashumba ne simwegaana simuzaalukuka ogamba si wange mbaga nalonda mulonde adi ali proud omwana wa mwagala Shira Gashumba byakola buyinza muga nti mwana wo okujjako nga nawe oli weewe oyinza okwegomba Shira Gashumba byakola simaye Shira Gashumba oyinza omwegomba oyinza muga nti oyo mwana wange yoyinza omuteeka ku profile page yo oyinza okuteeka Shira Gashumba ku profile page yo kakinze kuyange nako muwala wange omulaba kuyange nako kawala kange katudde P7 kanalubega katudde P7 naye kati Gashumba ayinza okuteekako Shira Gashumba kaako kuba nkatendesenge batendeka abaana katunulanga akana k'omukungu katunulanga akana k'omuzadde kumenga kaisima kati Frank Gashumba ayinza okuteekako ngono bwe mutaddeko bwete nokebera ku namba yenga kuliko Shira Gashumba saba akisobola takisobola naye omwana Kenyi yamwenyinyala naye Kenyi yamuswaza yagambye Kyagulanyi yakutte biliyoni 10 yesike kano wano saagala kuwuliriza nagali nabisiwuliriza oyo asooka afuna omulimu akole omulimu atendeke Shira Gashumba nze nkugambye tasobola okuteeka Shira Gashumba nganze bwe nateeka muwala wange ku gundi ku profile yange
oyidde nze nateeka muwala wange ku profile naye ateekeko Sheila Kashumba ayinza obba yaliko kankebereko ndabe ku namba tasobola okubeerawo nga yaliko tasobola gwe nno ojja kuddaawo tasobola Gashumba ndabe Gashumba naye muwala we naye muwala we bayinza oba yateekako taata we njagala Frank Gashumba nga profile kuliko Sheila Kashumba Frank Gashumba kuli kali anyway mbu Kyagulanyi afere Kyagwembu mufere gavumenti temunoonya abadde mu kakodyo kakufuna sente mu gavumenti ati kati yamanyira obufere nze kasanga ndaba kasajja ako tekalina mulimu ne mukesisi bawandika baswipa ulidde bwe kakaaga nkawandike kagende keera enguudo tekalina mulimu ani uwa naawe teri naawe ulidde ab'emmotoka beyazika neeyazike bagenda mu birombe mu bibanda by'emmotoka najjayo wiiki n'ateekayo kati yamanyira obufere alowooza buli muntu mufere akakasajja kakulu kaffere kagenda kufuna obufere bwako walabye esawungu kyakakola bikyaliko walabye munalwanda munne wako kyakakola kabba n'emmotoka ya faatha aka akasajja kaffere ne bwokatunula obutunzi bwe kati kati kenge gye kamanyira obufere ko kalowooza buli muntu ateeka okuba mufere bamukwata ne passport oba 35 nga bakakutte n'empingu bwe kati bakasibye n'empingu gwe kenyini wabulwa omulimu muwala we yabulwa obufumbo muwala we yabulwa omusajja talina asooka anyoonye omulimu asooka afunire Sheila Gashumba omusajja asooka ajja enkunamyo omwana nagira mu mpale mu lujjudde lw'abantu ye kenyini ebizibu bimuli mu bulago ani atembeta bintu byabalundi so byabanyarwanda nagwo mulimu n'atembeta abanyarwanda n'abatwale wa Museveni ne babawe sente lunaku lwe luggwako enkya n'atwalayo abalala bwatyo ako kasiru nnyo tekategeera tekalina magezi kafere afere siniya afere oyo afere talina kyatugamba gaye Bobi Wine wamu ate mbuye mufere wa baluwa ati kati tomanyangako osanga omulalu lwakuba epipa kesisi yabijja mu kibuga kesisi yayinanga ebipipa nga mwe bateekamu kasasiro naye wasanga nga omulalu mu kipipa ate naga gwe mulalu gwo oyimiridde kukola kiwano ng'ate ali mu kipipa yakuyita omulalu kati Gashumba amanyi nti buli muntu aba mufere nze lumu nali nkyavuga takisi omutolo bambi ne ajja kati omutolo bwajja nali nkyakola mu paka y'Nateete kati omutolo n'atubuuza musibye mukyano mumanyi Amooti gy'asula nga ye amanyi nti Amooti buli muntu amumanyi era yamala mu paka ya takisi omwezi mulamba osibye kyase omanyi Amooti gy'asula nga Amooti yamuga ensula Nateete nga ye amanyi Amooti musajja oba pulezidenti paka twamusondera sente nadde ettoolo anoonya Amooti omanyi Amooti gy'asula omanyi abatolo boogeza yali anoonya omuntu naye nga bamuyita Amooti kati omuganda wa Amooti ng'asula Nateete wiiki namba nga ali mu paaka e Nateete era twamusondera sente ne tumulinyisa kirinki nadde 40 naye nga ye alowooza buli muntu ateekwa kumanya Amooti
osiibye otya ssebo bulungi osiibye omanyi Amooti gy'asula osiibye otya ssebo tumubuuza Amooti ki Amooti muganda wange yaŋŋamba abeera Nateete wati Nateete so Nateete mulimu Nanfuka zooni mulimu Kigagga zooni mulimu ani Nateete na zooni nga 15 naye nga ye oli yamugamba Nateete kati ne Gashumba bw'amanya ye engeri gyali omufere alowooza nti buli muntu mufere so lwaki buli ayagala okusituka alina kuteeka kwogera ku Kyagulanyi anti kati bwe bakubuuza the capital city of Uganda okimanyi the cash crop of Uganda okimanyi Kofi emwanyi Bobi Wine kyavaayo ku mwanyi kati Bobi Wine ye cash crop of Uganda bw'omusobola ofuna bw'omulimu ofuna bw'omusimba ofuna Bobi Wine today is the cash crop of Uganda not coffee emabegako abadde coffee kati today the cash crop of Uganda is Bobi Wine tewali bamusuubudde Bobi Wine ne abasala at least akendeeza ku magoba naye nga tofiiriddwa ngate abasinga bamwevuma bwevumi omusajja asesitwako yaffe omusajja anti biweebwe bidoli nze yakali waliwo juzi nakyabuti bantu kunvuma oba bantu kunga nti ne fitina waliwo nomusajja simanya Kalibbala waku TikTok mbadde simulaba omanyi bya Ntebe ate ne sente ez'Entebe PGM gavumenti yazikuwa nozo kola analysis ku byobufuzi inagamba onavuddewa mu byobufuzi nemwetegereza nga nti asijja mulira sijja mugoberera because tolina gyovudde mu byobufuzi tolina kyomanyi mu byafuzi naye nga yefudde ekkereri naye kati abaana kyebamukola obukozi mpozi abadde embega wa gavumenti nga bamusindika eno kati amazima naye yafudde ngera akantu kali ku TikTok nkoyo okwekweka yejjeeyo kati Kalibbala yakoyo okwekweka oli ku sente za PGM ulidde Museveni yesibye ensambya sente zonna yasooka zigabira nsambya kwabo ababazi ate era waliwo n'emirimu egy'emitwe eminafu ogudde P7 genda mu kubajja enyefani kyanga ate akozesebwa nnyo buli wamu abantu banafu bamitwe omumala gwa P7 oize buli agudde P7 genda obajjatebamusomesa ku level yawaggulu okujjako okugeza ku tekiniko ate nekitekiniko nayo mbi tekiniko etwala nowa P2B weyiga okukwatalanda tekiniko etwala nowa P2B naye kati ono lisaaki amugjeewa naye nga bwe namwogera bajjaga nti olaba namwe abaludde mu byofuzi temwagala bala bajje nemulekerayo neŋŋamba ensi ejja mujjayo gundi nalabye Yusufu Nkeetanyi atadde akatambi ng'asaba essente nga tasobola taswala yajja nnyo n'amaalo neefuula omumanyi abuukira kino gwena kumanya landa eranda ekya ennyondo bakubako batya olugoye kushoni bakubako batya n'osigala ng'oli ku mulamwangu so ebintu babito bitambula ebito bwe biri naye nga nze ndaba buli muntu asuse babuukira nnyo Kyagulanyi ndaba bamubuukira ndaba buli omu agaana mutandika ndabye n'akalenzi akalala kagaba ke kamutandika kashibaga katonda ke kamutandika kati oyo olaba omusiru bakuwa ente mu kukyuka gavumenti bakuwa ente kati oyo asirabwa aba ategeera ente ate no bakuwadde eki bamuweemu naye manyi bakwata ente nga 20 ne bamuwa ati Museveni apima obwongo kinage nti Museveni simuyitako Museveni musajja mugezi nnyo apima obwongo kati ninganga kino kiddole kiweewe kino ekidoli ekyeta yingini ya Kaweesa gwe babako ensimbi zekwayita jobless omulimu gwabadde akola gwaba chairman kusolooza 15,000 ng'osenguka kusolooza 15,000 ng'osaba mulimu kusolooza ki ng'otunda ttaka oyekeni amanyisi ne miliyoni 6 bwe zifaanana yali azikutteko oyo
atunula temereza n'obwayinginya singiniya Kawesa tabera engineer construction teri inginiya nze mbaddeko mu KCC inginiya manyi bwatunula inginiya manyi bwafaanana wakati kubadde bano ba engineer Luyimbazi ba engineer Kitaka sebo ba inginiya mu KCC mwe musinga ba inginiya manyi inginiya bwatunula inginiya bwafaanana isi inginiya tabiranga ko inginiya ba engineer construction tasobola ng'atunula bwatyo naye nga bwatunula Kawesa inginiya atunula nga Kawesa bwatunula era asaba buyambi bw'abajjajja bamuyambi jjajja muto ne jjajja mukulu kati oyo Museveni musajja mugezi tasoba muwadde n'ekikumi tasoba muwadde n'ekikumi abantu baagala seza mu katoto bamuweza kyoba kati obula Ashraf Kato simanya Ashbaka Kato bamuwante wabwe wongo bwe nani omutuufu yakola Kyagulanyi ani omutuufu yaleeta Kyagulanyi tewali ate wa Sakone agamba yamugamba avuganye ba president Mukaku agamba yamuleeta teriyo Kyagulanyi yajje yekka na mukyala we nze naye kenyini Kyagulanyi namusanga mu campaign nga ze kwesimba okubaka bwa parliament Kyagulanyi tankubiranga kusimu kijyangu netwala nzekka kanyange enveeyo ngamba abantu kize naye Kyagulanyi nze ayetwala nzekka ekyaddondo ono omusajja okujjako kyeyakolako ekyamaanyi bwe musanga munaku olusooka mu campaign ne mugasina mafuta nanga Babi omwana w'ekibi muwa amafuta addeyo Babi nampa emitwalo 5 kati nange ngamba abantu nze naye Kyagulanyi ebyo ebidoli bye byalumba Kyagulanyi nga nange bwe namulumba kanala byona omulala agamba nti ye yamuleeta ono yajjako abantu amasannyalaze ow'emawokota ati bwe mbiyita ebidoli nga mugayisima avuma kati oyo nsibambi tajjanga kuwadde wa Kyagulanyi ako akasajja Yesu tuludde nako mu byobufuzi kabeeruddemu ninako kansangamu akalina entumbi kazembye olubuto ng'entumbi oyo nsibambi wulidde nako kansangamu ko ndudde nako mu byobufuzi ne kansangamu nga mwendi nze mu Uganda nakeera ebintu ebyo nakeera obwa driver nenkeera n'ebyobufuzi era buli wembadde nga abantu takayanga akaana kesiba ki mu byobufuzi nze bakigongo batuulako ebutambala ne baŋŋamba akaana kavuma gavumenti ng'abakungu bonna bava butambala akaana katubeeredde ki ng'obatabukidde maama kigongo batuula jjukira buli muntu munene ng'ava butambala naye nga ndi kaana bwe kati ndi kadogo ne bagala kaana ki lwe tekagala gavumenti ng'oli ddogo ne bagana okusiba taata wange nti gwotuma omwana okuvuma gavumenti bagamba ki abantu baffe madamu Idi agamba ki Idi mulungi nnyo twafunye Idi naye yasasudde KCC omusaala tukimwebaza baana babasasudde omusaala gwagenzeeko abaana yabasasudde olunaku lw'eggulu Idi tukikwebaza wasasudde omusaala bonna ne bana abayera gonna era akawunti ensanyufu bantiisamu bagamba nti abaana bayira nusu kakaaga nentya kakaaga olunaku omwezi gy'emitwalo ndowooza oba 16 kitundu oba 17 kakaaga ng'oyira kyenkanaki ngakuba ebitundu binene kati nga watambuza ki okuva gy'obeera paka otuke mu kibuga bw'oyira anti mune KCC tekuwa mmere okuggyako abo abanene KCC tekuwa transport bambi abeera naye bagenda bongeza babateeke ku mutwalo abeera basana emitwalo 3 omwezi kati walonga mu Christmas ebizimbe bibadde bifulumya akaveera nga street zidduka ate babakoona nnyo ababoda babakoona nnyo n'emmotoka zibakoona era abeera baali baganya mitwalo 2 bafune emitwalo 6 ne gavumenti sibagibawo ate bo tebalina babbira tebalinga ba traffic era wamala okubeera